Ekisinga okuluma omukazi kwekera kumakya okusanyusa omukazi omulala. Ekisinga okuluma omukazi kwe mukuswaza mu maaso g'abazadde be. Ekisinga okuluma omukazi kwe kubeera naye mu bwavu n'ofuna ku ssente n'ogaggawazaamu omukazi omulala. Ekisinga okuluma omukazi kwe kumugamba ajjamu olubuto agenda okuwulira ng'emabbali waliwo omukazi gwe wafunisizza olubuto era yazadde n'okuzaala. Ekisinga okuluma omukazi kwe keera ku makya okukyala oba okwanjula oba okukuba omukazi omulala empeta oba embaga nga ye abadde naawe ebbanga ddene nga tolina ky'omukolera. Ekisinga okuluma omukazi kwe keera ku makya okwagala mukwano gwe. Ekisinga okuluma omukazi kwe keera ku makya okwagala sisita we. Ekisinga okuluma omukazi kwe kumuwaanira omukazi omulala mu maaso ge. Ekisinga okuluma omukazi gwe kwe keera ku makya omukuba mu maaso g'omwana we. Omukazi asobola okukeera ku makya okugumira ebintu ebirala byonna, naye ekintu ky'atasobola kukeera makya kugumira kwe kumukubira mu maaso g'omwana we. Teri kisinga kubeera kibi ku nsi ya Mukama nga musajja kukuba mukazi maaso g'omwana we, era ekyo nno kimuleetera okubanga obusungu abuterekera ddala mu mutima gwe ne mu bubiri gwe. Nagamba nti Katonda yatonda omukazi nga musomesa w'ensi. Katonda yatonda omukazi nga lw'okusomesa generation y'ensi. Buli kyokola omukazi kimusigala mu mubiri gwe era akitereka. Kyova olaba baana bangi nnyo balina emize egy'enjawulo naye nga giva kuba ex baba maama baabwe kiba bakola. Kyova olaba nkukubiriza nnyo byonna bikole mu nsi, naye omukazi yenna akuzalidde omwana omuwanga ekitiibwa. Byonna bikole mu nsi, naye omukazi akuzalidde omwana omuwanga chance okukuzanga omwana we. Laavu eyinza okuba nga eweddewo, toddiranga omwana oyo omuggyako maama we, toddiranga omwana oyo omumuggyako omuwa omuntu omulala amukuze. Leka mukazi yeekuliza omwana kubanga yamwetikka emyezi 9, kyekisinga okuluma abakazi abasinga abangi. May God bless you.